Nze Kaggali Henry, Mayor w'omwaka owa Kiboga Town Council. Nsanyuse nnyo nate okuba nga olunaku lwa leero omwezi gwa 11 Focus TV bankyaliddeko mu ofiisi zange wano ku Kiboga Town Council okuba nga tubaako ensonga ez'enjawulo ze twogerako gamba nga kasooka nga tujja mu bukulembeze oba mu buyinza mu ofiisi kiki kye tusobodde okuba nga tutuukako ng'abantu nga Town Council era njagala abasebo ne bannyabo okuba nga mbaaniriza mu interview eno bonna abagenda okugiraba tugenda kuba nga tuddamu ebibuuzo ebibadde bibuuzibwa kiki kye mukozeewo mugenda kukola ki olwekyo Focus TV mbaaniriza nnyo. Office yo twajingira nga 19 omwezi ogwokutaano mu biseera bya COVID awo. So naye nga tuyina biki bye tutuuseeko n'okusomoozebwa kungi naye tusobodde okuba nga tubeerawo. Bye tutuuseeko bingi ate bitono kubanga waliwo ebisobola okutuukibwako mu kwogera obwogezi oba n'obusuubizibwa naye ate ne babeerawo ebikolebwa nga byo biri visible nga birabika nga buli muntu asobola okukola ki asobola okukiraba. Naye kyensobola okutegeeza Focus TV n'abatuwuliriza naddala bannakiboga Town Council nti bwe twatandikira tulina ekifo kyaffe gye tuyiwa kasasiro. Ekifo ekyo twajjira kyali kijjudde era ne bwe nali nnoonya akalulu nga mbagamba zino ze zimu ku nsonga kwentandikira kasasiro baali bamuyiwana mu kkubo naye bwe twajja mu bukulembeze ssente ezaasoboka okujja entono ezaaliwo okuba mu biseera ebyo ensimbi zaali zisaliddwako nnyo na kati zikyasalibbwako naye kati waliwo enjawulo. Ekifo ekyo kye nasooka okuba nga ngamba Town Kiraka ne Inginiya ne babeera nga bakirongoosa so that emmotoka zaali zisobola okugenda oyiwa kasasiro eri ebusukka-kkubo gy'alina okuba nga ayiibwa kubanga abantu baali batandise okwemulugunya nti abantu babeeranga bali awo bali emmere ng'embwa ejja edduka n'ebimu ku bye bayiyeewa mu kasasiro. So abantu b'ekiwanguzi njagala beebaza kubanga bwe twayogera nabo batuwuliriza era ekyo ne kituukibwako era sayiti yaffe kati era egenze ejjula naye waakiri ebbanga kati ddene naye luli wali emmotoka zaali tezirina we ziyita. Tusobodde okuba nga tulongoosa amakubo road maintenance. Twatandikira Kabutemba twakolayo oluguudo olwasooka ne tudda Ikyanga ne tukolayo Serugo Road era sayidi za Kirulumba waliwo ekkubo erikonekitinga Kirulumba ku Kabutemba ne tukolayo naye era enguudo bbiri endala olwa Chairman Kasanvu kkubo lyabwe eryo. Kati bwe twava eyo ne tujja mu luka gwa Kiboga Ward ne tukolayo enguudo obuguudo obumpimpi nga 6 naye kyewuunyisa buli enguudo zino ze tuddaabiriza ezimu zimaze n'emyaka nga 15 bye bisanja 3 ezimu zimaze ebisanja 2 emyaka 10 ng'emmotoka tezikola ki teziziyitangamu era bw'oyita mu nguudo ezo waakiri olaba nti waliwo enjawulo nti kati zino ze twakasembayo okukola za Kiboga Ward zaate zaakolebwa mu ngeri ey'enjawulo nti baazigaziya n'ozigaziya baakola kye bayita road alignment nti physical planner yayambako engineer ne bagenda ne bapima nti luno oluguudo obugazi bwalwo buli bwe buti ne basobola okuba nga bakola enguudo eziri ku mutindo ddala ettawuni kwe zirina okubeera. So naye nga ebintu ebyo tetuze nga tubikola mu ddiriŋŋanwa kubanga tufuna ssente mu quarterly basis oba oluvannyuma lwa myezi emeka 3. So kye kitusobozesezza okuba nga tukola ku nguudo ezo ezibadde zeerabirwa era abantu ba Kiboga Ward waggulu awo nga Atikoni ndowooza wali omuyiseemuko then wali Wamala 1 ne Wamala 2 okuva kkanisa y'Abadvent okkoona ku radio Kiboga kati n'okuva awo ate okkoona ku liri lya Chorus erigenda Kapeke. So enguudo ezo abantu baasanyuka era mulimu abaŋŋambirawo nti ffe tetwakulonda naye kati tukoledde oluguudo luno tetukyakola ki tetukyakubanja. So naye nga kwota ewedde tetwafuna ssente za nguudo nga Town Council. Eno yokka ne Town Council zonna mu Uganda tezaafuna ssente.
zikola nguudo kuba tulina sente zetufuna mu kitongole ky'enguudo kye bayita URF, Uganda Road Fund. So baatuwa ebbaluwa mu Gw'omusanvu nga 19 ne batugamba temujja funa sente naye district zo ne baziwa obukadde ameka. Nze bwompa million 3 nga town council sobola okukolayo obuguudo nga 2 naye district oba tolina kyogiwadde kuba district y'ogundi yaeri mu buwumbi kawumbi nga kamu n'obukadde 8 ku by'enguudo awo tukyatuuse era naye ne kolas agenda kujja. Olwaleero bwe twogerera wano ne bw'okebera mu kitabo ekyo mbadde n'aba Best Way Construction Company Limited n'abakungu okuva ministry y'enguudo Works and Transport. So bagenda tukolera Second Street n'ekitundutundu kyo ng'ogenda Bamusuuta bagatte ne gana amakuba amampi agakoona ku koolaasi bagatte Bad Street bagatte Market Street wali bagatte nakali akatikolo ng'okkirira wali nga ewaliwo ofiisi yange awo. Tawuni yaffe twagala enyume eveemu n'enfuufu kubanga n'abantu ba wansi eyo waliyo amayumba ag'ebbeeyi agaliko mancho bagapangisibwa naye abantu abadde bizinensi zaabwe abamu zaafa abamu nga baazigala olw'enfuufu. Naye kati ekyo tugenda kuba Katonda atuyambye kilomita 4 ze baatuwadde nzitambulidde ne tawuni kirako okubanga bazituwa n'okuba nti okuva weeks 2 okuva kati bagenda kuba ebyuma bigenda kuba bijja naye bwe twogerera kati omulimu gutandise naye bazze kukola site inspection kulaba abantu kyabasobola okufunamu obuzibuzibu nga kuba enguudo ezo enkulaakulana bejja batera okubeerawo abantu beenyigiriza naye kati eno keri tawuni setulowooza nti waliwo yazimba so kuba oluguudo lwedde weeruli so kati bayinza okubeera nga batono so kati balina n'ebirala bye bali mu kukola era ofiisi yange leero lwe mbatadde naye nga tugenda kuba tuorganizingayo n'omukolo ground breaking ceremony okulaba nga tulunkinga project eyo empya egenda okuba mu Kiboga Town Council. Mpozi n'ekirala nalinze nsaba kalulu nabagamba njagala ngenda kukola ebintu ebirabika so kati ebyenjogedde birabika enguudo zo kyekimu kubiraga nti omuntu akola dena ne kolas oyo naye kubadde kulobinga kwa maanyi kubirawo n'essimu kutambula wano n'oli naye kati ekirala ekimu ku bintu bye tutuuseeko oba achievements town council eno yemu ku town councils omukaaga ezisinga mu Uganda obukadde naye tubadde tuswala nga tetulina office so najja nga pulaani ya office yawo yali ya buwumbi 6 neŋŋamba project y'obuwumbi 6 eyinza obutatandika mwaka guno oba kisanja kino netugamba katuziteekewo office ejjayo town council yaffe era bwenjogerera kati okukomererako okuli mu bitundu 98 ku 100 kati stage eddako okugala office na kuplastaringa kweyongerayo nzikiriza omwaka guno guyingera kugwako nga office yaffe eyo tugiyingidde bwetabantanya so kati ebyo bimu ku bintu bye tuzze ebitonotono ebirala nyinza obutabimalayo naye waakiri I'm so proud nti ebyo byonna byenjogedde bikoleddwa ku kisanja kyange nga Mayor ow'omukaaga mu kusoomozebwa okwenjawulo nga COVID n'ebirala kubanga kati twasisinkana budget cuts nti oba osubira sente z'enguudo obukadde 6 ne bakuweereza 16 okiraba n'osubira okufuna unconditional grant million 16 babadde batuwa 17 kati kwota eri batuweereza million 6 kati weesanga ng'emirimu egimu togikoze bulungi ng'okuyoola kasasiro kusasula amataala street lights ezo kusasula amafuta eri emmotoka enywa kasasiro gyeganywa n'okusasula abawigi bennyini abayoole ki kasasiro oyo n'ebintu ebirala bingi ebigwa mu kkowe. Nze ndi wa ludda luvuganya gavumenti oba olwabula gavumenti so kati okusoomoozebwa okumu kwensanze bantu kukola ki kunyooma byetukoze kati ekyokulabirako n'okola oluguudo oli n'agamba balukozeseza million 10 tebataddeeko kino naye ng'ekyamazima tamanyi sente mmeka ze mutadde ku luguudo olwo n'olaba olumu sente ziba nga tezizze bulungi amataala sente yakanaggwako amataala ne gaba nga tegaliiko
ne bagamba nti ssente bazikoze ki baziridde okitegeera so batuliisizza nnyo be tutalidde naye nga kugamba ndowooza ye politics naddala e Uganda nti oliisa omuntu obukadde 5 naye nga ne muntu nula talabika na bukadde 10 kati ekyokulabirako ekirala waliwo ofiisi ya bukadde 168 okusinziira mu contract gye nalaba nga ku ground breaking ceremony nga tuwa contractor ya bukadde 168 kizimbe ky'amaanyi kirimu offices 7 naye omuntu yayimirira ku radio sajja nno mukulu ayina n'envi n'agamba nti kati town council esobola okuzimbako kakiyi kimu bandizimbye kalina okitegeera naye nga ekizimbe kya gavumenti engeri gye kizimbibwamu si enzimba y'emu n'ennyumba z'abantu mwe tubeera ekizimbe ekyo bakita kigumu bakozesezza musenyu gwa ku nnyanja omugumu tugamba buli ekikoleseddwa kiri ku standard so kati naye ng'oli omusanga n'ajerega kale baba babikola kutumalamu maanyi naye nga ffe tugenda mu maaso kuba nzikiriza ekyo ekizimbe ekitono nnyo kigenda kubeerayo emyaka nga 50 naye nga kigenda kuba mu record nti obukulembeze bwa Kaggali nga meeya basobola okuzimba ofiisi basobola okuleeta kolas kilomita bweziti kubanga bagenda kutuwa kilometers endala kati zino ze balole tukyazibala so kati kuzimu ku challenges zenfunye ng'omukulembeze wa tawuni eno first citizen and chief executive kwe kumalirwamu amaanyi eri bannaffe abo abatatuwagira naye nga ate kati eno town council si ya nuupu town council si ya NRM si ya UPC kwegamba buli kye tukola kyonna kya buli muntu ali mu kiboga ali mu kiboga town council kola soyo nga awedde olw'okuba ffe twamulobbi nga tebajja kugamba nti kati abanuupu baba bayitako kuno oba NRM oba ba UPC oba DP naye buli muntu kakati gavumenti olw'okuba nze sikiriza mbu terina ssente gavumenti kuba bintu bingi byeteekamu byeteekamu ssente n'ogamba yiyi ate batugambye tebalina ssente ate ogenda okulaba nti waliwo project yaliwo eti naye yagaana gwe bajjowa yamulema yali ya bubumbi bwewo kati n'ogamba ate zino baazijjaba so ffe nga gavumenti bwekyatukolera byetukolera kuba ffe kye twetaaga ng'abakulembeze naddala bali ku ludda oluwabula gavumenti twagala abantu kutuusibwa empeereza kubanga ebatuukako gye beetaaga so nze ngezezzaako kubanga nkwasaganya ebitongole ebyenjawulo ne gavumenti ez'enjawulo kubanga babaako bye batukolera kati waliwo ekitongole ekya Topaz International singa abantu bano nno bajjadde ne batandika baali batusuubiza okujja oyigiriza abantu baffe ennima ey'omulembe urban farming abayisirayiri waliwo baali batusuubiza n'okutufunira amataala agakolera ku maanyi g'enjuba nga tusobola okuharvestinga tawuni yaffe yadde amasannyalaze gagenze nitubeera nga twaka kuba tawuni kati abantu bangi abalimu naye kati olutalo luno lwa Ukraine ne Russia lwatuleetera ekizibu nti ate bwe baddira ne bagenda ku nsalu z'ensi ezo ne batandika okuyamba abantu abaddukanga okuva mu nsi ezo kaakati attention ne bagikola ne bagitujjako naye singa si ekyo bandibadde bajja kati ekyo kyandituyambiddeba ku kyamataala ag'oku kkubo nti kyali kigenda kukendeeza ku ssente zaffe zino ze tuwaayo buli mwezi $60,000 nga kigenda kutuyamba wakiri ezo ssente tuzise ku kintu ekiki then ekirala waliwo gavumenti endala Tanzania nagenda e Mwanza Tanzania twalinayo olukiiko lwaffe olw'aba meeya ne ba town clerks ne ba city directors ne ba speaker nendaba nga Mwanza kye kimu ku bibuga ekyokubiri obunene mu Tanzania nasifuna omukisa okusemberera meeya era naddayo mu gumu 7 naddayo ne twogezeganya naye kubanga abantu mu Mwanza abantu 1,800,000 be basula mu Mwanza ate Mwanza bw'obanga ogirabye ettooke lyayo kawunga kati ate nga wano tuli balimi baki kasooli tuli balunzi bante ezivaamu amata amangi ebijanjaalo kati naye njagala abantu abo kuba tulina abasuubuzi muno abakozesa essente ennyingi olumu ne babalyako ne ssente babbulooka babalyako ssente paka kasooli okutuuka ebusiya ku booda
nga njagala kuteekawo nkolagana wakati waffe ne gavumenti eyo nti bwe bajja muno ne basuubula ku basuubuzi baffe baba bagenda kubasuubula ku bbeeyi ennungi ennyo 5,000 z'egindi ze Tanzania eno ziba 1,600 e Uganda. So kakati twali tugenda kufuna abantu abo bajje nga bagenda tukolamu muno emirimu mingi nga kigenda kuleetera n'abasuubuzi baffe okufuna ssente kuba kati lwaki nkugamba ekyo nti abantu olw'embeera eriwo abantu abamu tebasasula na misolo naddala abasuubuzi abamu abalina ebizimbe nga ekyamazima ajja kukugamba loosi gyakoze ng'ogamba omusajja katugira tukola ki katugira tumuleka naye singa tubataddewo enkolagana eyo kyali kigenda kwongera ensimbi circulation flow ya ssente mu kitundu kyaffe kugamba nga ne bwe tuba tulina ekintu kyetutaddewo oba kaweefube ng'oyo ng'abantu basobola okukyejjumbira olw'okuba tebali bubi. Ekirala nagezaako n'okuwandiikira embassies oba ebitebe by'ensi endala ebiri mu Uganda okuba nabo nga bajja okuba nga bakola ki nga batuyambako mu bintu eby'enjawulo. Kati twetaaga okunyiriza ekibuga kyaffe, twetaaga okusimba emiti, twetaaga okussaamu ebifaananyi eby'omulembe nga bw'ogenda mu tawuni endala ne wabeerawo ekikulaga nti ddala otuuse mu tawuni nga twagala otuyamba ku kaweefube wa kasasiro kuba kasasiro mungi. Twali twagala kukola system kasasiro ono afuuke commercial nti omuntu oba ne kasasiro wo ng'ali sorted ekisawo bayinza okukuwamu siringi 1,000 naye nga tulina plant gye twali twagala okuba nga tuteeka gye tumuyiwa ng'asobola n'okuvaamu ebigimusa n'ebintu ebirala. So kati project naye eri awo tugezaako kuba nga twengaginga embassies naye era waliwo ebitongole ebirala kati nga Rotary Club bayimiridde naffe mu kusimba emiti nga bakule naye ne gundi private schools ekulembera mwami sekandi nabo bakoze kyamaanyi nti kati ebitongole eby'obwannakyewa ebize ne bituyambako nga tebiyambako ffe ng'abantu naye biyamba gavumenti yadde gavumenti yeffe abantu naye baba babatikkudde omugugu. So ne World Vision bannaffe nabo bajja on board. Twebaza Mild May kuba nabo bakoze nnyo ate mu COVID abo bakola nnyo baatuwanga ebintu ebikozesebwa ebitwakozesanga masiki, sanitizer, temperature gun n'ebintu ebirala bingi. So kati awo we tukyayimiridde kuba tetusobola kulinda bya gavumenti era tulinawo na bannaffe partnership naffe naye abamu tukyagezaako okubakola ki okubalinda. Era nzikiriza omwaka ogujja guno njagala nakutambula kukko ngendeko mu nsi z'abazungu ezo ndi mugezaako okulaba nga fixinga appointments ne bammeeya bannange mu bibuga eby'enjawulo. Omanyi kakati eno bawulira mmeeya olusanga oli kyaliwo ng'akuyita na Kaggali si kigaana linnya lyange naye bannaffe abo bw'owulira mmeeya olaba omuntu ng'akoze eki akuwa nnyo ekitiibwa. So njagala kola proposals in fact zo tuli mu zikola kulaba nga tutuukirira ku bannaffe abo waliwo obuyambi bwe basobola otuwa. Era mukwano gwange mmeeya w'e Mwanza yampa ne idea y'okuwandiikira embassies okubanga tubaako obuyambi bwe tukola ki bwe tubeetaaza. Twetaaga emmotoka ya kasasiro, twetaaga okuzimba akatale ka Central Market, twetaaga nga bwe gambye street lights ezo waliwo bannaffe abaagamba nti ekyo basobola okikola kugamba n'ebirala bingi. Tawuni eno tulina nze naleva okwenjagala ebeere mu kisanja kyange kino ekisooka kubanga tetulina na kitawuluzi nga community live oba community center nti abantu musobola okugenda ne musoma ku mawulire oba ne mulaba ku bigenda mu maaso mu nsi n'owummulirako kaawo waliwo oluusi ne ka wifi osobola okuba n'abavubuka ne mubaako bye munyumya ebintu bwe bityo. So tukyali bwe tutyo nti singa tuba tufunye n'abantu abo ne ofiisi esobola ezimbibwa egyo tugambye obuwumbi ki 6 kuba tetulina kye tutalina ettaka tulirina n'ekyapa. Njagala okwebaza bannakibuga Town Council ekisooka olw'okumpa akalulu akangi akansobola okumpanguza obwa mmeeya. Muli bantu ba muwendo gyendi era nga bwe nabagamba ngo basuubiza nti ngenda kukola ebintu ebirabika
office najijjamu mu kusoomoza kati ng'ettaka ly'abano twasanga lyaweebwayo ddwa mukulembeze yaliwo nga baasayininga mwe twatuukira misango mingi gye twasanga mu makooti era ssente nnyingi ezigenda ku misango egyo naye njagala okubategeeza bassebo ne banyabo nti tukyagendera ddala mu maaso n'okuba nga Kiboga Town Council eno ekyukira ddala nga bwe nagamba ku kipande kyange ekyakalulu kya campaign nti face empya ebirowoozo ebiki ebirowoozo ebipya so mulaba wakiri bwe tutuuse kati tusobola okwogera nti Kaggali mu mwaka gumu n'emyezi 6 alagawo ki tulina ebintu byetukola ki betulagawo era nja basaba bassebo ne banyabo okubanga twettanira nnyo enteekateeka za gavumenti nga tuggyeko ebyebibiina sente za YLP ez'abavubuka sente z'emyoga tuzikozese PDM nayo yazzeemu bagenda kubanga waliwo system empya yazze ate nayo tubasaba tugyenyigiremu temuyingira mu programs zino nti wawagira nnyo NRM oyagala nnyo mwami Museveni bajja kusiba oba oli wa NUP oba oli wa UPC zino enteekateeka teziriiko bibiina kubanga sente zaffe ffenna gendayo nga gwe omuntu sekinnoomu ebyebibiina byo tujja biraba nange ndi wa NUP era njagala nnyo enteekateeka za gavumenti ezo kubanga gwe oyinza obutajjenyigiramu gwagivumirira naye waakiri waliwo ali mu mbeera embi eyeetaaga ki asobola ogiganyulwamu n'olwekyo mbasaba tuli mu biseera bizibu covid akyatulimu yadde ye agenze akendeera amaanyi naye kati tulina Ebola eyaviiriddeko Kasanda ne Mubende okubanga bamulookinga down banga bazisiba eyo teri kuvaayo tubasaba mwekuume mwongeremukko obuyonjo kubanga ate buno obulwadde bwo bwe bukwata toweza nnaku nnya ng'okoze ki ng'ofudde so n'olwekyo obulamu tebulinga kidduka life has no spare parts anyway nti oyinza okulwala omukono ne gugira ne bassaako omulala so buno bwe bukwata bw'ogenda oba tojja kudda so mbakubiriza twekuume aye tweyongere n'okwagala ettawuni yaffe mbasaba abannakiboga tuddemu n'omutima gwa bulungi bwansi omulundi ogumu bw'obanga obwa impoza bulungi oba owa license tolinda muddo kumera mu maaso ga dduuka lyomba olinda ttawuni kansi ejjeekole ki ekulimire so osobola naawe okwekolamu omulimu ne weerongoosa nga naffe eno bwe tukola ebirala ebyo bitutwala mu maaso n'olwekyo njagala okwebaza Focus TV olw'okutuwanga obudde buli lutwagala okwogerako n'abantu baffe batuyina n'abaatulonda abaalinnye ennyonyi ne bajja ne balonda ne baddayo so kati wano nsuubira eddoboozi lyange balifunye twagala okubeebaza Focus TV nti mututuusa gye tutasobola kukola ki kutuuka era mweyongere ndaba mugenda mweyongera okukulaakulana kuba ndaba kati ebintu bye tukozesa si bye byaluli mu kusooka olwekyo mbaagaliza Focus TV okukulaakulana n'okweyongera okukola obulungi ne gavumenti ate naffe abantu nga basekinnoomu nsigadde nze Kaggali Henry Mayor wa Kiboga Town Council w'omukaaga era ssebo nze Saalonga ddako gye bujjaawo Mukama abankumire kusubscribinga ku Focus TV yange bingi